Bakulaga akatambi ng'omukulembeze w'ekibiina kya NUP ng'ajja abalaga engeri gye bazze nga bamulondoola baagala mutemula byonna ojja kuba ng'obiraba ate ye Honorable Sseggirinya muwala we nti ali mu mbeera mbi. Oyo gw'olaba Honorable Sseggirinya oba nga tomutegedde naye nti embeera mwali mbi nnyo era yeetaaga buyambi obw'amaanyi. Tuli ku NCK TV kugamba kimu nti wabanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okubanga oleka comment yo. Katutandike n'akatambi k'omukulembeze w'ekibiina kya NUP essaawa ya kakati anyiga biwondo naye nga akatambi kano kaali nga ayogera ng'alaga emirundi gy'asimatuseemu okubanga oba agajambulwa oba akubwa amasasi. So abadde atambula nga yeekengera era ndowooza kankulage oluvannyuma lw'okufuna information mu embassy ezimu ku z'Ebulaaya di gavumenti ya Museveni baali bapulaninga okunkolako obulumbaganyi bantemule nga tuli e Kabaale. Mumanyi bulungi baganda bange Museveni ne mutabani we kye bampulaningira. Bagezaako okuntemula nga tuli mu Arua, essasi lyakwata driver wange Yasini Kawuma era twamuziikadde Mawokota. Bagezaako okuntemula essasi lyayita wakati wange ne Zaake nga tuli e Budondo. Kaakati bayisizza ekirangiriro bayituwandikidde ekipapula mbu batwategedde nti bateralisi bajja gezaako okutta Kyagulanyi. Kale enkuŋŋaana zino muzireke. Museveni ne banno yemmwe bateralisi number 1. Manyi bulungi nnyo gwe ne mutabani wo kye mumpulaningira. Baganda bange njagala bategeeza abo tebatunuulidde nze. Tageti yaabwe ye mwenze Jesse nyimiridde mu kkubo lyabwe yenze mbalemesa kubanga ngamba abantu bange temugenda bafuga lubeerera. N'olw'ensonga eyo balina omupango ku bulamu bwange naye njagala okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayeekera banno mukigeze. Manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala. Nyina abaana bato njagala obbalabako nga bafumbirwa nga bawasa, njagala obbalabako nga batikkirwa naye kati ebyo tebinkwatako ssaawa zino. Njagala obbategeeza bwe kiba kyetaagisa kufa nga kye kigenda okununula abantu bange kibeere nga Katonda bw'ayagala. Naye njagala obbategeeza gwe Museveni ne banno tetubatya. byeba munnaffe ate nga tuvuddeko eyo munnange Honorable Sseggirinya Muhammad nti kawalaake bambi kalwadde Kannagirinya era waliwo omukyala nze nno mbadde simumanyi naye alabiddwako ng'agamba nti ye maama w'omuwala wa Sseggirinya nga asaba obuyambi ku TV ng'agamba nti kituufu Honorable Sseggirinya gy'ali naye ffenna tukimanyi nti ebbanga lyamaze nga mulwadde nti bambi yanyunyuutibwa obusente bwonna bwonna ne bukola ki ne bugenda ate omwana mbu yeetaaga immediate attention. Obuzibu obundese maama leero mu kamera nina omwana wange mulwadde yeetaaga kulongoosa yenda byegatta bamwe baagala mulongoosa mulago naye sirina ssente. Ate taata we Sseggirinya Muhammad omwana wo yaani? Omwana alina Ggirinya Aliya. Taata we Sseggirinya Muhammad omwana yali amuyamba nga tannaba kulwala kasikulu fiizi akawaayo buli kimu nga tuyamba naye okuba yalwala obuyambi tebukyajja bulungi. Omwana mulwadde nnyo nsaba kuntaasa. Omwana alina emyaka 14. Simanyi kuba n'essimu kati tezikyaliko. Simanyi taata w'abaana gye yalaga kuyamba mwana we naye omwana embeera mbi. Yeetaaga kugira ekyenda kyekwata ate sirina ssente bwe mbadde nabo bonna buweddewo kakapita ontunda bumere wande gya bonna kapita aweddewo. Simanyi na kyakukola mukyala munnange. Olubuto luzimba ne lutta ne luzimba ne lutta naye kati essaawa zino baŋŋambye mulago omwana ekyenda kyegatta yeetaaga kulongoosebwa. Nina kipande kivudde mu sikandi kiraga bulwadde bwa mwana we buli wano wansi waliwo ekintu ekikutte ekisaganya olubuto tutambula obulungi azimbye newe mujja ne mulaba abakyala bannange embeera mbi ndi mulago. Ndi mulago wano mu Bakwano mu Tussi. Bagambye omwana yeetaaga kuopaletinga ssente sirina bulungi
mbadde nsaba buli mu kiziza kisalina gyali wenayina yali amaye kusegirinya gwe kikwatako anyamba amperezeyo kasente ntwale omwana mu ddwaliro bamulongoose kuba embeera esajjuse nga bwe yayamba abantu abalala nange wenjagala munyambire ku mwana we obaani oba Bobi Wine obaani simanyi yenayina avuddeyo n'asalawo okunyamba nsaba nyambe. Yegwe mukyala we waka? Siri mukyala we wawaka taata maama. Abasawo okukwata ku mwana baagala nsooka balabe wali obukadde 3 balyoke balabe omwana kyekimu oluvannyuma tugule n'eddagala. Ye maama mpeddeko eno sikamu gyolabe eva kundyako 3,000 gye namusanze baalidde ssente gye twasookedde byonna byalina ebintu byonna byonna obusente bumpeddeko abandaba amadde nsaba nyambe ne konna ke banaabanyambeyo konna akasente n'essimu yange nsobola gibasomera 0004914 bakwano abanyamba bonna mbeegayiridde nnyo kakapito kampeddeko omwana ndi bubi antwalaganya. Bambi mawulire gannako kubanga Honorable Segirinya y'omuntu eyayiwirangawo abantu omubiri kwegamba ebiseera ebyo nga tanalwala nga buli omu omulwadde owulira bayita Segirinya naye bambi musajja wataalwadde. Segirinya wamutunuulira mu kifaananyi awo omuntu nga takugambye nti ye Segirinya oyinza olowooza nti muntu mulala naye bambi olaba naye yasituukiddemu ng'awulidde nti pulezidenti we afunye obuvune oba obukosefu yaddukiddewo naye n'agenda ekiro ekyo mu ddwaliro naye ng'omulabira ddala nti obulamu bwe si bwe buli awo obw'amaanyi naye nga tusiima Mukama Katonda nti bambi agenze akuba ku matu. Nga tuvuddeko eyo munnange ate waliwo omuvuka annyonnyola ngeri gye bakubiddemu Joe Biden essimu naye n'agiwulugumya mangu ago nga pulezidenti w'ekibiina kya NUP yakafuna obuvune oba nga yakakubwa amasasi wonatotola. Twagala okuvumirira ebikolwa ebyo Muganda Ensakoozi ate twagala okwebaza gavumenti ya US yafuddeyo nnyo mu ddakiika ezo ensi yagenza okubitegeera nga bo baategedde dda era obwangu timbu twakozesa okulabika nti pulezidenti atuuka ensambya n'essimu ze yasoose okufuna Mamasolo ajja kunjulira ye mu ddakiika ntono nnyo awo nga Biden yakubye confirming yes President Robert Kyagulanyi okay good navaako olwavuddeko Trump naye n'agiwulugumya so kati balina okumanya omukulembeze gwe bazanyirako nti si wa bulijjo bo balina owabwe gwe balicognizinga n'ensi erina gwemanyi eyalondebwa yawangula Kyagulanyi Robert Ssente. Mr. Kawempe bambi byebyo ate waliwo amawulire ag'ennaku nti munnamawulire wa Daily Monitor afudde. Ono mwana mulenzi oba omwami ono kigambibwa nti abadde amaze akabanga nga mulwadde. Kusinziira ku bye ndabyeko ne komenti ababadde bamumanyi gye babadde bawa kirabika abadde alina obulwadde obumutawanya ate obumuluddeko kubanga babadde bagamba nti era kibadde at least kisaanidde arrestinge. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabe Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda ne famire ye n'okuba nga tumusabira nti Mukama Katonda amuwe ekiwumula ekirungi. Amannya ge Justus Lyatu era nga yali muwandiisi mu Daily Monitor oba abadde akyali muwandiisi oba yali muwandiisi awo yagendera okulwala then of course nga bw'obimanyi obulamu bw'ensi eno mawulire mabi nnyo era nga si malungi yadde nakamu naye munnange tuba n'okukkiriza nti Mukama yagaba ate era yajjawo era nga tubeera n'okukkiriza nti teri kitabaawo nga tageze. Tweyongera okumusabira nti Mukama amuwe ekiwumula ekirungi era tweyongera okuba nga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano nti Mukama abagumye mu kaseera ng'aka kazibu. Oli ku NCK TV nkugamba kimu nti bw'obanga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka komenti yo. Ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.